abawagizi abanyumira omuzannyo gw'ensambagere bakunganidde ku katikati y'erugogo mu kiro ekikesesa olwaleero okunyumira omuzannyo ogw'ensambagere wakati wa Moses Golo of Uganda n'omu Thailand Wathopon Kamuston. Buli muntu obedde wasanga watuula wadde ng'abamu basudde tikiti z'ekikungo n'ezo eza bulijjo. Wasoosewo ebikundi byajje abawagizi ekifo ku maaso wakati wa bannayuganda n'abatanzania. Abawagizi babula abagobi abawala abalangirwa n'enzidako olw'okuba nti tebazikirizanga ne bambadde bibalamu amaanyi. Wabadde n'obutakkaanya mu lulwana olubadde lusembayo ku bakubi b'ebikundi wakati wa David Basajja Mivule nga yasoose emigwa Fulaky House Kabanda gw'abadde agenda okulwana naye waganya okuyingira ng'agamu temala kusasula ssente ze. Olulwana luno luyise ekinyiziza abasezi b'empaka nga bagamba nti bali balina okulwanira omusipi bwe bati ne baguze nga banyiivu. Ebikonde bino oluganyi ne waddewo olulwana lw'ensambagere wakati wa Sharifu Bukenyi ne Hamuza Fongo nga buli omu abadde yowerera munne. Bano bakubaganya rawundi 8 era nga Fongo yaluwangudde. Nga zikonokirizako saa 8 ogw'ekiro abawagizi beejaze olwo olulwana wakati wa Gola ne Kamuston. Omuthailand yeesose mu Gola n'addako. Nga ennyumba z'eggwanga zimbiddwa abadde alamula omuzannyo guno aguggyeko akawuwo. Gola yatandikiddewo okulumba nga bwakasuka teke n'ebikondi kyabadde takola mu nnwana endala. Omuthailand yakubyeyo teke 2 kyokka Gola n'amufunza migwa n'amukuba eŋŋoomi ezaamusudde ku ttaka. Bamubalidde nga tasituka ekireesebwa ku Satiro ne bayita omusawo nga talabikako. Banoonyeza ambyulensi y'okumutwala mu ddwaliro era nga terabikako ng'era waliwo bwe bamuggyamu giravuzi okumuwujja n'okumuyira amazzi. Nga wayise essaawa emu nga bakyalinda ambyulensi Kamuston yaze engolo era Gola n'alangirwa ku buwanguzi wabula ne ambyulensi n'etuuka. Gola mu kwogera kiri abawagizi be yagambye nti okuva yatandika okutendekebwa mu mabira naye tamanyi kyali kuba amaanyi gamuwala. Nabagamba nti ndimu obusobozi era ne bagamba nti nze okuva bwe nayingira mabira amunote joking subject kiba kirungi n'ojja okuzanya ng'omanyi pali gyogenda okuba yeeriwaawo okozesiza bwongo abawasente naye abawadde bannange muleke ng'eneza okweneebaze Mukama neebazanya abamawulire bannange mwebale kutuusa mukolo guno. Ladies and gentlemen, ngenda kwongera okugenda maaso n'okola training because to me the sky is on the limit. Thank you my Lord. May God be back to you. Nsamba Kulaishi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.